Mwala wa wuziza n'agamba Dr. Assalamu alaikum sebo mbuuza wembani na enjuza ngez'abapangisa nefuna omupangisa najja naye ng'atunda ddagala erireeta emikisa erigoba emisambwa erigoba n'ebisiraani nzikizibwa omupangisa. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kibuuzo kirungi kikwatagana na bupangisa. Obupangisa ye muntu kati ngoye kyabulizaako ekibuuzo ye muntu okuzimba ebizimbe n'okkiriza abalala bajja babipangise babyeyambiseeko nga bakuwamu akasi nga bakoleramu emirimu gyabwe oba bawummuliramu kubanga ebizimbe bizimbibwa lwakukoleramu mirimu mirala oba okuwummuliramu okusulamu. Kati ono kyabuuza kikwatagana muntu agenda okupangisa ekizimbe kye akoleremu emirimu. Kati nga okutunda eddagala omuli ery'emikisa lyayogeddeko ery'ebisiraani wayinza okuba nga olya n'ebyebisiraani ekyewuunyisa nti bannabizinesi balina obukodyo bwe bakozesa mu bizinesi zaabwe. Mu madagala baali badde bakozesa ekigambo kya kuvumula kuba gayitibwa malagala oba ddagala kunoonyamu kuvumula obulwadde obwo obulwadde. Kati obulwadde obw'eddagala eritundibwa bwe bulwadde bwe tulabako n'amaaso gaffe era bwe bulwadde bwe tusobola okupima n'ebyuma byaffe. Kyokka ate obulwadde obulala bwe tutasobola kupima na byuma byaffe oba n'amaaso gaffe nga tubulabako nti yes kati ng'obulwadde katugeze obulwadde bw'ensaalwa tosobola bulaba era tewali kyuma kipima nsaalwa kubanga ensaalwa tegira kitepimwa byuma byaffe era terabika n'amaaso gaffe. Obulwadde gye buli obulwadde ng'obw'emizimu emisambwa amajini obwo nabwo tebulabwako sobola kulaba muntu nti ejjini liryo limutuddeko era tosobola kubupima na byuma byaffe n'omanya nti ono aliko amajini. Obulwadde bw'ebisiraani kigambo kisiraani abantu tekikozesa nnyo naye bwe bagamba nti kisiraani kyeki obwo nabwo obulwadde tusobola kugira ki tusobola kubulaba. Kati yenjagala okutegeeza abatuwuliriza nti obulwadde ffe tusobola okujjanjaba nga tukozesa ddagala lino lye tulabako bwe bulwadde era bwe tugira ki bwe tulabako tusobola okubujjanjaba naye obulwadde bwe tutalabako obwo tetusobola kubujjanjabisa ddagala lino obwo ate bulina ddagala nga nalyo liri special kwobwo kati nga okusoma rukuya. Eryo nalyo ddagala rukuya nalyo eddagala era baliyita rukuya. Kigambo rukuya kitegeeza ddagala erivumula nti kigambo kyakwa kiri mu Luwarabu kitegeeza rukuya kitegeeza ddagala erina kujjanjaba erina kuvumula n'ekirwadde ekyo ekitalabwako era kyasobola kupimwa na byuma binoti. Kati kyova olaba nti abantu twafuna omukisa mu ddiini yaffe y'Obusiraamu. Obusiraamu bwatuwa eddagala erya rukuya nga ge maduwa abantu ge tulina okwesabira entakera ku makya n'akawungezi nga neebaka. Tulina ezo edduwa tulina n'essula ezimu nga tekyetaaga lunaku kukuyitako nga tozisomye olw'ensonga nti bw'oba ozisomye ze zikukolera rukuya ze zikukolera omuvumulo singa obeera ozisomye n'ofuna ebirwadde ebitalabwako kuba ezo z'edduwa zikola bwe ziti zikola emirimu ebiri. Mulimu ogusooka zikukingiriza ebirwadde ebyo obutakugiraki obutakutuukako oba tonaba kubifuna ate bw'oba obifunye nga bikulumbye zikugobako ebirwadde ebyo
nezibifulumya mu mubiri gwo kati omubiri neguddayo negubera muki negubera mulamu kati eri eddagala abantu bangi balitegeera mu ntegeera etali nnambulukufu. Yes, abamu olwokuba nti basooka bannaawe okulisoma omala kubawa ssente era mbadengera kubuza second yo si business omala kubawa ssente of course business omala kubawa ssente nga abantu beekuganyiza bangi bali awo naye ng'ate si bwe kyalibadde nti twalibadde abalimanyi bw'oba olimanyi twalibadde tufaayo nnyo okuvumula abantu bwe bawona biidinillah kati kye baba batuwadde tekirina buzibu tusima nakyo sikubasalira oba omusalira oba ozze mu bizinesi ebigambo bye tusoma mu ndwadde ng'ezo bigambo babituwa bwereere Allah yabituwera ku bwereere n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabituwera ku bwereere tewaliiwo kye baatusaba tuteekeyo tuleke tubisome ate naffe twalibadde nga tukozesa enjiri yemu eti nga bwe twabifunanga byabwereere ate nga bantu naffe tusaddaake kale tuweeko tufunemu empeerere naye bwe baba nga balabye effort yaffe gye tukoze ate nabo ne balaba impact bafunye ekigendererwa ekiruubirira ateredde n'asiima n'akwekoko n'akwembuzi n'akuwa ssente tekirina buzibu era mu mbeera eyo abeera atutte ekirabo ekimuweereddwa olw'okujjanjaba kikkirizibwa. Kati ono ow'ekibuuzo kino akkirizibwa omupangisa ono kyembadde njagala okutuukako nti omupangisa oyo obupangisa bwe butuufu kuba alina ebintu bibiri azze kupangisa ate akole n'emirimu wazze okupangisa kati ekibuuzo kati biri bibiri obupangisa bwe butuufu kuba anoonyeza kifo wakolera ate akisanze newakubadde ate agenda kukolera omulimu omukyamu kati omulimu guba gwetaaga kugutereeza era abantu tusobola okuyambagana ne tutereereza bannaffe emirimu tutya bw'osanga omuntu ng'alina omulimu gwakola ogutali mutuufu mulagire omulimu omutuufu kubanga gyeguliyo oba gyegiri ate mingi tegigenda kuggwayo okusiika emberenge omulimu mulungi okusiika kabalagala mulimu mulungi giri halaali okwera ebisaaniiko mu kibuga mulimu mulungi ate kati ogw'ebisaaniiko abantu bamu ayinza n'okuloza nti oba omunyonyi naye nga ye bizinensi efuna ekiralo eyakasasiro kuba kasasiro maniwa kasasiro bijimusa kasasiro lwakuba nti ffe tumulabira mu gundi naye bw'aba ateereddwako amaanyi amalala n'akyusibwa atugeze nazzibwa mu bukutu nga kutule bw'aba takyali kasasiro nga bw'omulaba bw'aba afuze bizinesi era abantu kati nga ffe abalyako ennimiro tumwagala tumuze mu nnimiro agimuse ebijanjaalo agimuse kasooli agimuse ebikajjo amatooke n'ebirala. Era Dr. Kwekyo ndabira ddala ng'era kasasiro tusanga n'abantu nga balonda obucupa era naye abeera kasasiro ne batunda ne bafuna ssente mulimu abalonda ebyuma ebyo ebikaddekadde ebiri eyo kasasiro era ne bo ne bafuna ki kati nno genda ku misumali egibonyabonya ab'ebidduka era singa tufuna omuntu nga ye mu kasasiro anoonyamu misumaali ekisooka tugenda musabira Allah musime ekyokubiri agenda kufuna mu ssente afunye bibiri afunye edduwa zaffe kyokka agenda kufuna ne ssente kubanga emisumaali gibonereza ab'ebidduka ababboda ab'emmotoka ab'obugaali misumaali tegikulabawo gwe ng'olina omupiira gwogera ki gwoddukirako. Kituufu. Yes. Barakallahu fik. Era kati kasasiro nga tumaliriza ekibuuzo kya kasasiro abantu twalibadde twewa amakatala nga kasasiro wali mugazi kati oleeseeyo
nga wali ajja mu kasasiro nga anoonyamu bucupa bwokka. Anoonya plastic. Plastic yekka. Yekka gw'ayagala. Twalifunyeyo abalala nga mu kasasiro banoonyayo byuma. Yes. Mikebe kyuma. Yes. Musomaali nakyo kyuma. Ebiseera ebikadde abantu bye basuula eyo kyuma. Twalibadde nga eyo nga waliyo abasunsula kasasiro mu ngeri eyo ez'enjawulo nti bano ba plastic bano ba byuma then bano ba bino bivalues ebirala ebivudde mu bisandika ebivunda kuba n'ebivunda tubyagala ndowooza ate bye mukozesa mu manure twataga ebimanure ebivunda kati ng'ebikongoliro endagala ezasandise ku mmere yes ebyo natubyagala ebyaffe n'ebyo natubyagala kimanyi nti waliyo n'abalunzi abalundira mu bibuga oba ku poloti ng'omuntu ayagala ebisigalidde ebya ffene ebyamenvu ebyo kuba kati mutwalira agenda kusiima nnyo ne ssente ate akuwa ssente egamba tubulamu just kugira kikuteekula miteeko mu kasasiro tumanye nti kati bano ba plastic bano ba byuma ate tekitugaana kati ngaffe abavubuka okwesangulako amaziga ag'obutabana mirimu tukiyamba nti tusobola okuteesa ne tuteekawo kampani egenda okuyambako ebibuga okubitikula kasasiro nga ffe ogwaffe tugenda kuteekulula mu kasasiro tumuggyemu ssente bwemuyiwaawo ebyaffe tusobole okumugira ki tusobole okumusunsula tujjemu ebyuma tujjemu bino tujjemu biri Dr. Barakallahu fikum.